Yes, Megatron kuli tugamba ntino berango subscribinga likinga atoberenga o sharinga Mozeve Megatron is my name, CEO Megatron Media. Ebigambo bingi bitambula eranga Catherine Kusasira akyali mbuzibu obw'amaanyi. Nina interview gundi awo gye nataddeyo, show gye nataddeyo nga Bindeba amukubidde essimu amuyisaamu eggaali ansonga za Bindeba. Remember lo video badde bufuluma nga Catherine Kusasira aline Bindeba bwamuyita baby, wamuyita musima ya moteiru, sima ya biki, abadde amuyita ebigambo bingi naye yagamba nti bugundi buno bwafuluma dda kakati ambassador buza ku bantu kali kiri kyenjagala osazeemu Kusasira birangako mukazi wa Sechewa yali wa Seruga. Kati ate gobadde mwadde sorry mukazi wa Sechewa kali kana akampi kana kalinge alingenje ono omumpi yo maya yo gwe bakwata n'oli omusajja yali omufere ali Canada waliwo yakolako olumu embaga mama we n'akuba mu disambi wakati mwana wange tagenda kubeerawo era kankugamba amaziga g'omuntu omukulu gakaaba era omukazi yafumbayo emyezi ng'ebiri bamama fiina bwe bagiteekamu ne ssente nga kubanga abayimbi abo abakazi ate bane seeyanjudde amanya gange otandise kakati nga weeyanjula ambassador weeyanjule baganda bange bampita ambassador wa Fabrice Nateete bane mwebali bantu munjagadde ku mukutu guno kubanga nfuna obusimuli nagamba ekyakabi basiima basiima information omuyina atuluddewo byange sitomera butomezi watandika myaka kyokulagana n'abayimbi myaka giri 25 Bobby we yatandika okubira akagoma ka Lubende nga abayimbi n'entanyiko jinga nga YouTube tebiriiwo WhatsApp tebiriiwo ng'omuyimbi tasobola kuba kayimba esimu yange ngejjudde bayimbi n'atakubira simu akayimba kasabe leero waliyo bato bagenda kuba bwe bati kati abayimbi bonna abasinga abamanyi ffe tubadde baana bayiri bibando Jacob abakozi b'amalediyo abo nze nkugambye abayimbi sina gwe simanyi batini pozi bana abazze ennaku zino kali onako olwaleero tugenda beera nga twogera ku nsonga ey'obwenzi bwenzi obuli Catherine Kusasira ali mbuzi Bindeba yamutabukidde naye kati wobeera gwe naye ddala nkugambe ekigambo kino kigambe abantu nyinza okuwa egundi yange eno nyinza okuwa ekitabo Bayibuli yange eno ngenda gikuwa ogisome wobeera nga gwe kwata gikwate gwe kwata Bayibuli gamba akatabo kale kakwate mulimu era ebyeddiini nze mmoze nga kyenjogera kyoyogera wembeera nze Kusasira sobola mulya simulya gamba abaana bange bonna okugenda sisobola mulya nenga lwaki mulya naye Kusasira mukazi afaananikako anyira Kusasira yali mukazi wa Seruga ne beekyangamu waliwo afande yali amubbye baali bamuyita Kiwalabye Linda kani yali abbye Kiwalabye yali w'amagye yali abbye gundi Kusasira oli n'ayimba ne bannange obaze uli mu bayimbi kyova olaba abayimbi mbatwalanga namunswa atuuka n'alya ku nswaze n'abayimbi bali babeera mu bibiina naye nga kwerya kubeera ate kati kyogamba byonna sente bazijja mu kuyimba abayimbi beekalakata ekisi kyasinga okukola bizinensi wano bwenzi na tuba tulowooza bali mu kuyimba ati kati labayo bagenze mu matuwa kati bagamba oyo Kusasira kati oli bambi gundi Seruga n'anyiiga Kusasira n'ayimba n'olimba sonyiwa banno bambi dadi bambi dadi Linda oyakayimba nga amaze okwenda kulonga ayinze kwani bagamba yali afande n'amutwala eyo n'amuwa n'ennyumba eyo ono musajja ate nga Seruga bambi yali nga womanyi ono Kusasira yali omugagga kati bambi Kusasira aludde kuba ono Kusasira alina omwana bamuyita Maama Junior alina kitani kye baye Junior kati nga Seruga agamba emmere kanjifumbe nkooyo akamanyiiro Linda nga Seruga yafumba emmere waka adi ng'omukazi anobye nga yefumbira kati bambi oli n'ayimba omusajja kiti kya muwogo lwajja ekirandira kati before that
ono we yamukwata mbu afunyeyo afande n'amugamba sonyiwa banno naawe sonyiwa banno bambi n'amudiza mbu abasajja kiti kya alina we yakuba enkola ya boda buli wendi ngifuna obuyimba buno njagala obutambuze bulungi yasooka luyimba kikusaasira sonyiwa banno bambi dadi ng'amaze okwenda n'aleeta enkola ya boda enkola ya boda enkola ya taxi n'enkola ya boda aliwe yasooka enkola ya taxi ye yasooka ani kati njagala ozivekumu sonyiwa banno naawe dadi nsonyiwa banno bambi dadi abasajja kiti kya muwogo le lwaleeta Serugga enkola ya taxi era baalimu awo tina abakazi enkola ya taxi agikowa yagikola ki ya taxi agikowa yagifuluma era taxi awo nga beekoona alabika Serugga ebisebe yali alekawo sente za kameeza nga talina yali talina naye nga woomulaba olaba essajja kyavunaanyizibwa kirina eddoboozi nakyefuula tino asoma tino naye yeefuula looya Serugga asoma tannafuuka ali olumu namulabako mu musango gwa Apitex ayimiridde wala ogwali ogwa Freedom City ali makindi tino naye azze gwali Freedom City guno gwafiira naye azze kuwoza musango oba yali ku intern yagamba mu nviire era twasituka n'agamba nze kanso nze kwoza musango era wali ogenze kukola kimusango Apitex nali ngenze kulaba kuba kakyali kange kati ne bayimba ng'afanda bya ne bagamba waliwo n'omulala era ali mu kibiina bamuyita Jime mwekyo ekibiina awo era Jime kamuleke abasigadde bamutegedde abali mu kibiina kati omusajja obwenzi bwali bwadda nga woolaba kusaasira tosobola kulaba bbina eryo notasanyuka kusaasira okiraba feesi yakyo kikubisa kabina kokka kisavwa kyonna kigira nekinyenya kiti ebbina newe kibeera password esooka kabina era nga kusaasira oyagala kyoba olaba olumu Kasirye Eggwanga yagamba kizze wano nga kyonna kiringanga kikere mbadde kikubya amasasi kireetaleeta bubiina nze nalaba alabadde obubiina twali maje ng'ondeetera bubiina buno ali yali amukubira emakindi awo abaana yali amukubira mabina masasi ali yava eri kuba yamanyi mu 7 kube Kasirye Eggwanga zaayitako dda era yagamba nze nabadde manyi kikere tino kusaasira yamulabanga kikere olwebbine ale kikere kiba kimpi kiti kusaasira mumpi naye nga akabina ke password abasajja lwaki baagala nnyo abakazi b'amabina galimu oba amabina bagalya kiba kizibu ng'omukazi alina ebbina n'ayita ku musajja bw'ati n'atatunula kiba kizibu ne waba wandali waakiri atunuzaako eri mulaba ne woba nga oli mu gaalubindi waakiri era ojjako neweetegereza amabina oba kiki n'olaba ebbina kati kusaasira oyo baali mu Yigozi yali akola obubina baalina obubina Molini n'antumi naye ng'alina akabina Molini n'antumi waliwo yakubira abasajja abasafari nga woomulaba alinga avuddemu ebyenda nono Molini muki mulala oli wasanga oli anza omutugira kubanga oli yalinga avuddemu ebyenda ate ono alina akabina oli yali yakatandika okuyimba waliwo omuyimbi owedde yali yakatandika naale kati wendaba amabina bagakola bukozi kati waliwo kano akampi naye amabina gali mu Yigozi awo waliwo kyolaba Stacia ebbina nga mugugu sooka weebuuze yalina ebbina ng'alinga nga bakanyama asobola okubeera waggulu munene nga wansi mutono kali akakazi kaali kakola obubina kaali kakola obubina nga bonna nga kalina obubina bulinga lumonde keyawula kati wekabeera ne Sekyewa nga katini era Sekyewa yali takyakasobola waliwo kitaka we yakatwalirawo oyo oba yali atunda mmotoka kitaka omutegedde kitaka yali atunda mmotoka nga kalina ebbina konna kampi ne kakubako n'akalango kafa kaawo mukasa nga kutivitavaaka omanyi abakazi be yatomeza bagende bagejja amabina simanyi baana balina amabina nga nawe newobeera muzibe wakiri okyuka oluwulira likubagana abayimbi bakoze kale gwesooka weebuuza ebbiina lya kati omukazi omulaba ate abasajja baayaayaananga bokka olw'ebbina ng'omusajja ajja ku stage omufuuwa n'akwata ku bbina ati nogaba ebbina lirimu ki naye nga ebbina gye ligenda emmanju muganda wange tewabeera walungi naye nga abantu bafa bbina nekiva ku ki simanyi naye omukazi w'amabina atunda nnyo
ate kati abo bine lina engeri gye likola omukyala naye kankugambe abakazi abasajja bali tebakyasobola bayimbi kusaasira Seruga yeetonda bwetonzi kusaasira Seruga bali bamuleseewo ne bamugulirayo n'akamotoka omugade kusaasira yali afunyeeko ssente yali afunye ssente ate kati Seruga ayimba bivulu bimeka ng'agenda n'anoonya n'amala n'aleeta eno Seruga oba baalegamu yali atunda butebe yalinamu butebe mu Yugozi nga gye bagenda ng'atunda butebe kati oyo yalina ssente ono omukazi ekisooka yalina akabina nga password enyirira kikazi kinyirira okyegeera kati ono ng'ate ate nga bagamba ne Seruga yali tayisa nga tayisa ki sikaati ani yagamba babyogera bayogera kati nga tosobola kukwataganira awo okyegedde byali tosobola kukwataganira awo kati ngono tayisa sikaati ono tayisa mpale kati byali biri bwebito ate kati ye kusaasa n'alinnya nnyo n'abeera nga museeti abusa atuuka ki ne bamuwaako n'okugabula amabuga awo bukadde 35 muyimbi obuwanga amaka agaafudde oba munene nga ye yatambuza amabuga mu gavumenti ya Museveni batandikira awo kusaasira ng'ayogerwako naye kati byendeeba byakakko byendeeba atambulidde mu bakazi baserebu ab'obutaala yaabala nemwisa kati byendeeba wakakko mbadde mwogerako kiyaani kali repi yaani yakatandika okukola ku TV myaka emeka ffe tubaddeko n'abasajja abaakabi gwe tona bakulaba nsi wabaddewo wano abakazi abaakabi waaliwo baali bamutanva nnungi bambi yafiiriddwa taata we nva nnungi nga n'abasajja bamutya nga bagamba ayina omuzimu bagamba omusajja yali amwagaddeko wano mu ggwanga yali Lakedube yekka linda ku Lakedube ono ewe South Africa yekka wano mu Uganda nga bagamba kyana kiriko emizimu nga kirina eriiso baali bakitya buti ali abakazi bedda bali bewakirasa abakozi ba TV kati gwobaddeko ku bakozi ba TV tenaba kubeerawo wano abantu bakoze ku ma TV twana kubeerawo muntu wakabi nga Rasta Rob emusiwe yayagalira Zali omujje Busoga Rasta Rob emusiwe yayagalako kuzo ye yamujje Busoga Rasta Rob emusiwe yayimba yagamba nga leo njijide mu kanzu yabyoya byanswa wano yabeera nga kusopa bino byakali ku CBS nga yakabi naawo badde ki wali luddawa wali okyali mu kyalo ng'olima gwe lero njijide mu kanzu yabyoya byanswa watona bakubeerawo muntu yali akoze ku radio nga wakabi ng'omugenzi Menton Sama Menton naye yali ku CBS mama bayina endongo bayigiyita Dirax ngeri bwa Madi Tiger abo nga batuuka ku Orlando Madi Tiger yaddawa oba gyali abeera kino kirinya bigo gwe abakozi bedda ba radio balinga nga baserebu sibe ebyannaku zino omukozi wa radio n'olinya naye taxi balindiranga Rasta Rob ku CBS Kamiloni yatulako moloka ya Rasta Rob nga bava Entebbe leero Kamiloni yagamba we yasooka okulabira obwa serebu bunyuma nga Rasta Rob ayisaamu mukono wokka gone musajja nga wamaanyi kati kankugambe omuntu eyaleeta Kamiloni mu system ya music we ggwanga bali omuta Sax Vivid nga Kamiloni awuba bende ya Sax Vivid abasajja ate nga bonna baali b'amaanyi kati obwenzi abasajja abo ebitiibwa bali beewa ebitiibwa ate wana bakubeera mukozi wa TV mubaddewo nga Situlaaka ono eyagiranga enviri n'abanga omujjonkezi naye ng'alina ebbina kyoba olaba obwenzi bwali bwadda yayagalako Mad Fox ali mu Amerika yali bbaawe eyamuleeta eyayimba bakapere Mad Fox yayagala oba Situlaaka yekwaniranga abasajja yabeeranga naye kale n'addamu abo basizamaani baani sizamaani naye beyagala kukoze we yakolera embaga ya ssente ya ssente gwalora bye embaga ya ssente yasala n'ebikere tebya okusala kusala naye n'ebikere tebyayitawo ebikere bitera okwejjookeza mulimu n'ebinyonyi ebijjamu okulaba ebibeera waggulu zino mpa abaana naye teri n'omu yajjayo linda ku kati tuddeko wali nga Rasta Rob ajja Zali mu kyalo ye yamujja Busoga n'amuleeta Rasta Rob ng'amuleesa kola kyemuwasa abeegombanga abayimbi bedda abakozi b'amaledi edda balinga baakabi kale ennaku zo si byakabi kali oyo Titi we yayagalira Katongole omutongole baali bakola wamu ku biiti nga w'amaanyi kali Rebecca Jingo
weyagalira Jowero n'amukuba n'embaga ennyonyi ne yeewuuba ennyonyi yeewuuba yafumbayo emyezi emeka gwe tosobola buli wajja mu laavu y'obutaala tesobola kuwangala ekyalaamu kyova olaba abakozi b'amaleediyo n'abamativi beeriiraawo kulyawo mu bibiina oli alya sowaani alya biri awo muganda wange kyali wange waliwo ankubidde ojja kunsonyiwa essimu yabaddemu koodi alo Lodi ogamba ki kiboosere Kabuta essimu yawe ojja kunsonyiwa essimu yabaddemu ate nga toyogera ng'osirise kyekiriwo Lodi ate mbadde nakubidde nga njala ompe ku kasente kange kali yiyi wafiiriddwa ate wafiiriddwani ate nga nkukubidde kumpa ku ssente ze mbadde nkubanja bagenda ziika waleero manjala bundi bujjo kamalize badde mu interview nja kukuddira muganda wange tubadde kuki tubadde mbanja amaanyi gampedde angambye yafiiriddwa bagenda ziika bundi bujjo leero gobanja ogenda ziika ate ng'ebundi bujjo wala kati oba okyabanja tinafiiriddwa mukazi kati agenda kusasulamu obutagenda okuziika anaazeddiza bweddiza kirabika kati tubadde tukyanyumya ngamba bwezi buli mbayimbi muganda wange amaanyi gampedde naye obwenzi buli mu bayimbi abayimbi benda si byatandika dda abantu babadde ab'amaanyi kati rabayo si byese eyo kati walabako gundi we yayagalya Chance na Lubega gundi ono wa CBS gundi ono ani akola ebyobufuzi Made in Sereko beyagalako mama mwaka kyogo kati gwe wakajje Kampala ndi muto butogo oli mukulu ndi mukulu omusajja mukulu nze obwenzi bubadde mu bintu ebyabantu ekyasinga okukola mu ggwanga laavu waliwo Chance na Lubega ali kati Chance kati gundi Pastor Yiga yagamba yeegomba omugenzi wa Livingstone Kasozi ng'akola wa Kasozi ono eyafa yeegomba mukyala wa Livingstone Kasozi nagamba nange we ndizifuna gwe ndisooka era we yazifuna gwe yasooka Pastor Yiga yali mukyala wa Livingstone Kasozi nedda Pastor Yiga ne Chance na Lubega era bagamba yamuyinamu omwana yamuyinamu omwana Chance na Lubega ali teyeefasa naye ng'omwana we amwerabira ate wamulaba mu bannamwandu bakaaba kugambye abantu beegombanga Pastor Yiga nga yali tazannya kakugamba edda okubeera ne Chance na Lubega wamwagaddeko ng'oba w'amaanyi Chance na Lubega yakuba abakyakala mukyakale olumanyi oluyimba olwo obulamu bubbi ng'ani atalukuba nga lunywa bbiya nga bbiya nga ayinza okunywa n'abanywi b'amalwaliro kyova olaba ebiseera abantu baagejja nnyo obubuto kulimba lwa Chance na Lubega kyabakyakala mukyakale bayimba bali batyo akabuto kali bati era bagamba ng'ogeza akabuto olinga munywi w'amalwa oluyimba olwo lwatambuzanga nnyo amalwa obwenzi bwali bwadda Chance na Lubega yakubanga ekisawe muntu omu ng'ajjuza kyolaba obwenzi ekyo si kyamaanyi oba lyatadde vidiyo kyo si kyamaanyi kati kusaasira okwagala byendeba byakako abamwegombyeko ki byandeba yalina okwebaza n'okwebaza byandeba yalina n'okoza bwoza nnika za kusaasira neneka yakusaasira ojjooza boyi ebeera nnene ebanga kateni ebeera nga yakawenja eyo nnene boyi nnika kubanga nnika ebanga sika ati kati omukazi waba akusinga ssente oba olina okukola ebyo byonna ero teri bajjogo kugambye omukazi owa ssente tafugika lwaki tafugika omusajja aba musajja teri muntu wa ssente omukazi gwe ng'oli mwavu n'akuwa kitiibwa ekyo kiba kizibu era ezo singombo singero z'Abaganda nkugambye abo abasajja baagala abakazi abasereebu be babawasa gundi eyeeteeramu ssente mu mbaga ye kano akampi akazi ka Ssekyewa kamayanja oyo omukale mukazi yeeteeramu ssente mu bbaawe
omusajja yeye ayita yina yali tayina ali abasajja no bajja kubivulu bababala n'asooka amufuuwayo akakaddaawo yateebye beefuna batya ali bajja mu bivulu ogamba enamba y'omuntu ebula ajja mu bivulu n'afuuwa ali mulimu nno n'ajja okufuuwa ng'awandiisa akapapula ataddeko nnamba ye akuwadde akakadde n'akuwa akakadde ng'ennamba mweri kati gwe wojja bw'oti nogamba musajja yampeeredde ono akakadde kati olwo we tulitandika okwogera naye bazigabira ddala n'abasajja bennyini abagagga bagabira abakazi ennamba ajja mu kivulu ajja nga afuuwa n'amuteekamu enagala omukazi eri aba afuuwa ng'alabamu akanamba obwenzi bwali bwadda obadde okyambulira obwenzi obwalinga mu bakozi ba radio ne TV abakozi ba radio abe TV beeyagalanga ddala si byakati beeriira kati waone mukunji oyo yayagalirako n'amala ono omuyimbi era ye yamuleeta nga yeyeegayira n'okwegayira muteekeeyo kasidi mukunja beegayira baani abakozi b'amalediyo banne ngeno ziyita buyisi ku biiti teri agamba biiti yali y'amaanyi kati titi kisooka weebuuze gundi yali wadda baali beeyagala edda ani Ledi Titi ne mukunja Ledi Titi ne mukunja kakati ate Katongole ekyamugobesa Katongole nga tayisa sikaati ngani atayisa mu Katongole naga akasajja nga kanswaza Katongole yali muzibu waliwo bamugira Katongole yalina programu wano ku gundi ku Bukedde ng'agamba gwe ani asinga eyo kati ng'ebyabakazi babyagala kati nga bamwagalako nga Katongole si ye muntu eyakola obulungi naye kaali kasajja katini nga kalina ekiwaata naye ekyavamu bagamba akutte akaana awo Titi we yagobera yakwata kakido bamuwaayiriza teyamukwala naye bamuwaayiriza ne Bukedde awo neemuyimirizaamu kanze nalina mukwano gwange awo yakolanga ku Bukedde awo bali bamwita Kalibbala obalaba bali ne Flavia nkugambye obwenzi bwali bwadda bwaliko ku Bukedde n'obwenzi bwali ku Bukedde awo ku Bukedde kati sooka kati Nambwayi ne Sunda Beni babadde bakola wa babadde mu kiralo babadde balimi babaddewa babadde ku Bukedde obwenzi bwali bwadda nkugambye kankugambe omulimi agenda ne mulimi munne kati anditeyira nani bali kukyo oli ali ku Doloto oli nga wa Bukedde batambulira awo bwe bati mu media asibwenzi kugambye mu kampuni beeyagala ne mu bibiina by'abayimbi we bibeera beeyagala ekyo si kipya naye mweyagadde mutya mwemulisiza mutya mu bantu abaana mwe bagenda balaba batya leero bajja kulaba obutambi bufuluma laavu ejja nebabikka amaaso singa bakola ebintu ebyekikulu obutambi tokwata gobe ate n'ekirabi bino tubikooye eyeeyambudde nze nalina ekika kyenneegomba Queen Masolo annange linda ku kino nekirabako bane muzeeyi mirundi ekyo kati okyagazaaki okyagazaaki gwe Queen Masolo tewalaba gwa ŋŋamba ze kati tekyetankolera gwa nnyumiza Queen Masolo mukazi ayogera bulungi anyirira kiki wavaako n'ogambako omwagala ennyo bw'oti nze yansanyusa ayogera bulungi yakula bulungi yenna ne waba ayimiridde amagulu gabeera omuntu ayimirira nga amagulu gali gati wakati ekibeera wakati kiba tekikyasobola kutereera bwe kiti ekiba kinene ekibeera wakati ebanga balugwe beetujja butujja muli ebeeti oba ogenda mumirira ka 10 gwe muleke ate eyo tetugendayo nze nkugambye omwagalanga muntu tomwagala mubiri simwagala mu bintu naye ebintu byankulira bulungi otanalabako ze Queen Masolo annyumira nsesa naye nze nkubuulira muganda wange abantu obwenzi babwagadde ebibi kugambye gwe kyali wange baserebu bedda aba rediyo abakazi babalindiriranga ne babattira ente nga bagenda mu byalo abakozi b'amalediyo nga balaba ndaba kuki ne bagenda mu byalo kyova olaba abakozi bedda aba rediyo baafa baavu bazibu kali waliwo Maaka Makumbi yali abeera gunde Esumbwe wayakolera ku Sapienza nga weereza sports ne CBS n'emugula ate bannange Maaka Makumbi yali balina kombinationi yaabwe babiri ne Rumansa nga buli kabanda owulira sports naye mu bifo ebyokufeera abasajja balumansi b'amaanyi ojjamu bulwadde bwa siriimu kuba abakazi bayitirira obungi bakwegomba
olaba ffe bakubi b'amasimu batwegwa baagala otusimbirako enzo bampita olumu ku mukolo mbasada wa Fabesen yale nasanga basimbye ebitooke nagendera na mu taxi nagenda mu taxi nenda okulaba bali bategekeddaani hati mbasada baagambye gwe tulira muliwa nga muliwa twali Gombe eyo bayitayo Maddu eyo Gombe nga bampulira nga bakusimbidde ebitooke balaba serebu ate nali ngendedde ku booda ekyavamu ne ngamba ku bitibwa kati oli bambye yampisa na ngamba bakutegekedde embuzo ze naani muzze bameka ne mwanzi zenzekka time eyo nafuna ka space mu town ne ngenda era okuva mbali bamanyi yange ne bajijjula bati ne bajijjula gwe abaserefine kufuka buserefine abantu wakibagala nnyo baserebu serebu buno bunyuma kibula baserebu bafa mangu baserebu abakazi n'abasajja n'omusajja ayagala mukazi kati waliwo gundi ani ogundi ono yagala Amoni gundi Juliana yagala Amoni nayagala n'Owuma buli omu ayagala wakabi yayitako dda yawengeka yanywa nnyo bagamba gundi yamukuba ebisiraani oyo Juliana yamutwala mu America kola ate Juliana fight gye yaliko bwe bagikuba Owuma yadda waggulu anti yandye panze n'akoma okati otuwayiriza Juliana nkugambye nedda Juliana bayagaddeko bonna bali mbuzibu Juliana bayo omulala gwayagadde ali mbuzibu just omuntu olina kwebeereramu naye kankugambe gwe kyenjala okugamba obwenzi bw'ogamba kyobola balwasa bamuvuma akantu katini naye abakozi b'ama TV abakozi b'ama TV aba BBS abo banna batanzi kale nnyo mu lugambo kagundi kana kaweerezanga olugambo kawala kakafuko kagundi zali gundi Anatalia Anatalia kana akalinga akakyotala kaganda kakojja ka sax vidi bonna kyobola balwasa omuntu omosolo kala katale lwasa bamuvuma akantu katini naye abasajja abakazi tebafa kwebyo ng'olina ssente gwomuwasene n'agenda ajja mumatiza oliddeko kati lwasa bagamba alina akajiiko gwe tewakalaba ngali mukagira bwati alinga yekuba kasabbuuni nga yena kikutte kiri kiti omusajja w'olubuto taba nakantu kanene naye buli omu agaba badde nga lwasa alina katini naye agaba lwasa agaba yakola ku BBS si kyangu naye agamba bana muve ku baserebu basere bakozi ba TV bantyanga n'okundaga mu bantu nga bankweka eri lwaki bamukwekanga ali abatayagala omulabise toli omuntu akuwa ssente waki ogamba mbu akulabisa toli grade ye lwasa wadde olina ssente kati yagamba oyo gundi yamukwanira yali ategese ekivvulu gundi we yakubira awo dokita kino ekyamabina amanene Winnie Nwagi ani yakwana Winnie Nwagi ali nkyagamba ne desire abali bakoze bata abategegedde ye Masaka we yayagalira oyo gundi desire namuwe emmotoka ey'ebbeeyi yagamba talabanga ku mukazi awunya kawoowo nga mukazi abakazi bawunya obuwoowo beteekamu ssente yatuuka wali nga yakawoota akalabangako bujja abadde amanyidde balumonde bamwama gundi sabuni ayoza yanaaba yatuuka wali nga omukazi awunya kawoowo namugana emmotoka ngimuwadde teyaddayo nayo naye gundi kino yamugoba olumu yasanga gundi ayagala omukubisaako ekifaananyi ani ono omutoolo Juliana bino bye beekubisa sere yamugamba lwasa nokombya lwasa naye yali atega ekibatu ku Juliana lwasa agenda agira bw'ati ali baali bamuyita mugagga w'e Masaka akyali mugagga w'e Masaka mugagga yavaako mwavu w'e Masaka kati mwavu w'e Masaka yatandika kulima mulaba tava muno mu kibuga abeera nnyo wali ewa gundi ewa Aruna yatandika alabika kati obwavu bumuluma yatandika n'oggula alabika agula bucha yatandika otemesa ayinza okuba yatemesa ku bwavu bumuluma ekijja kyekijja si luli yali mugagga naye kati takyali mugagga kali desire kyali kyaddayo kyatera akatanga kati kankugambe ng'oyagala kalinze tondaba wano
saakula bulungi siri muntu mulungi naye nga natadde ebifo byange ebyekyawo okulaba abakazi bwe bayayaana ati kyeŋŋamba abakazi banza okugamba musajja gwe olina emimwa emirungi egyetaaga okukomba akazigo emimwa emirungi bagamba wagamba kwezi nti omukazi yakola atya kazi yangamba njala kukombako mu kazigo olina emimwa eginyuma obulungi okunuunako bwatyo webatyo webagira kati gwe ng'oyagala okulaba abakazi bayayaane weeyambule lwaki baagala nnyo okulaba ati baba balabyeko gundi yakuba obwavu bwamuluma desire mu bifo ku kitone yalinnya n'ennyonyi kati ali mu Amerika yazigiranga ziti 2 tina ayina mmeka buli omu yalajana nga njala kulaba nze nina ekitone nga buli omu waagenda mu kiwulu baagala kwatako kitone linda kwe yamala fulumya kayimba n'atanze nina ekitone kyasooka ne kitambula awo Omunigeria ye yabita oyo disaasi yabyeteero bagamba mu Nigeria naye baba baaloba dda beekwasa ssimu baazibbye baakoze eki naye be baagala okufulumya waliwo olumu eyafulumya omusajja ng'akasolo kali kati kalimu makoona ano kakwata Masaka kano kakwata Mityana baana bali ku TikTok okwo bendaba ku TikTok ubiriwe ebitinga kali kade bali ku TikTok okwo tino yata nga kasolo kali kati nga keegombamu omanyi kulawundi y'ebusego ogimanyi nga kasolo katunudde eno naye ng'omukazi kayagala wekabeera nga kati kabanga lusoggo bwe kati naye omanyi ko yayina n'ekivulu oyo omuwala naye omanyi yajjusa buli omu ayagala mulabako bagamba talina kabina naye wansi yagikuza abasajja bye basinga okwagala kati lwasa ate ye yagwira ddala akatale we baalabanga akajiiko kati nakazi n'agamba senga yayina nnene bonna bano baana bashakibu beeyagala Sakibu yeeyagala Sakibu omulaba ne wobo atambula butamuzi nga yambadde akapale ayina solido ogira kati solido weebeerera bwetyo nga tebali mu feeling naye ate weebanga ekubye saluti ebeereeta abanga musumaali naye kati kwaki bano abayimbi abaagala ennene tebafuna abasomaali ate abasomaali abo ate simanyi naye abakazi kankugambe ate omukazi omukadde amenya lwaki amenya aba ayina akasagazi tebakoowa abakazi abakadde kasaakula libide eba waggulu yaba asinga feeling maama dadi nkwataako kyova olaba abakazi abakadde nga bazzali tosobola mumatiza aba akulimbye omuntu nga asambyeko ku basempala bano abakubi b'ensero omugenzi omupiira nagisambye buli nsi agikubiddemu asambidde Tanzania saawa yonna afuna transfer kati yoza omutwale transfer ngemutwala mu Bakongo nga bazina kubanga bazina nnyo lingala transfer kali yamujja Tanzania nemuteeka mu bannayuganda bo yabeetala dda n'abakolaki waliwo ono yazanyanga yalina bbaawe era yazanyanga binnayuganda ono kazi kaali ono yali omweru ennyo eya Saloni bbaawe oyo baagoba tayagala abo bakadde abaweddemu supu ayagala butoototo bumwe bwa ambasada ba Firebase ate kale nze nange omupiira gwa gundi ogwo gwazali naye omalako naye omumira kakikumi omupiira aguzannye waba musambi wa mupiira mutwalanga Magwaya kale ezo golo zimuyitamu buyisita kyasola difeninga era woogenda mu bwoti abanga Magwaya ekisenge bakiyitamu buki kyova ayagala banene ayagala bavubuka bato kati ng'omulaba oyo muvubuka kati oyo gundi alina n'okweguya kati gwe sooka weewunye mukazi ki ateeka mu busajja ssente ng'omanye ebintu byo omusajja nze alina okuwa omukazi naye omukazi watuukira okuteekamu omukazi aba awaddeko akata desire gundi oyo ani zaali bangi abamwegomba naye Shakibu yagamba mbu Zari abadde tamuwa ssente era yeekolera naye era wendaba Shakibu oyo aleka ngamba abakazi abalina ssente balina tekiniiki waba kwanya asooka n'akubuuza essimu ye ereeta mmanya kyasooka ompe ku ssimu ya mukazi wo weewaka kati ate abamwagaza ali asooka kutegereza akuwamba amanye ewaka ewammwe muli mutya ng'asooka amuteerako ng'amanya nazaala we ng'amuteerako ate omukazi kankugambe omukazi omukadde abanga ssente ya Museveni ebeetya woogirya oba olina okulabika n'omukazi omukadde woolya ssente ze aba yagala yeemulise buli wamu ne muvaayo okuzina nga muli mu kidaala waakiri akusikayo omukazi omukadde tosobola mu kulya ssente ye neweekwekala bibeera lumu era ne birabika lwaki takwata akafaananyi nga muli mbuliri ate abasajja omusajja waamala okukuba golo bonna baggwa ate era avue nejja n'ebikka
nkugambye omukazi omukadde alinga ssente ya Museveni era buli agiriddeko ensi yonna emumanyiza era etuuka ne kukunamya n'omukazi omukadde okunama ate omukazi omukadde aba alina obwagazi bungi osinga omuwala omuto kyobola abavubuka kyeki baleeta okubeera n'obwagazi obungi aba yalaba dda kyobola omukazi asobola okugamba konkona omugenzi wa konkona mukwano konkona n'omubuuza bawe yalagawa bawange ali bweru babatwala ebweru nkyakunyumiza bawange ali bweru kati gwe bami nga weemalamu kati muba mutuuse wakati eyo ngaga konkona omugenzi wa taatuuka kati wako omubuuza bweruwa ati munange twamuziika wali mu lusuku bweru ali agamba bawe abeera ali bweru ate aba munju wali olabeyo omulambo ogubeera munju bwe bati abakazi bwe bakola omukazi nga namwandu awonza omutuusa ku ntiko n'agamba konkona omugenzi wa taatuuka ate otuuseewo abakazi n'abasajja ani asinga obwenzi omukazi nga yayenze abakazi benda abasajja bali ku byabwe ate n'abasajja mulimu abalwala omusaliko nga newasanga ekidomola akibikkula oba alabe n'okyambaza sikaati ng'akyama ku kikomera asooka kibikkula alaba oba mukazi olaba abasajja era mulimu nga baagala abakozi be bakozesa mama w'abaana avaawo nadda ku mukozi abo abakazi abasajja we bali obo tebuba bulwadde tebuba bulwadde ati aba atujja butujja kali gwe sooka weebuuze omusajja wabikkulira ekidomola n'omukazi wennyini mulimu abakazi bangi be mulaba baakabi naye nga baagadde obusajja bw'osanga ku makubo obwo nga lekafaananika akaagalirako yakagamba tondabisa tweyagalireko bbali naye omukwano guno gwatuuka wala era asooka n'akabbako nekatuuka nekatandika okuwulira ebbuba nekaga kati wakyonjagalira ate wakibakunyigirawo ndaga ate omukazi ngaakuteekamu ssente baba nebbula buli tayimu yonna abakubira essimu oliwa nga sikulaba oliwa oli mbakazi biki yeyo omukazi ng'abadde yakuteekamu ssente aba muzibu nnyo ati tayimu yonna aba akwagala aba akusasula musanyusa ku mulimu guba mulimu kuba oli wakuteeramu ssente guba mulimu yagulira ennika yagulira ndaweya yagulira empale yagulira essaati buli kimu gwe olina kukozesa mugongo gwo guwawula maanyi ga mugongo bayita maanyi ga mugongo olina kkanya mukono ate waba munyalwanda olina kkanyiza ddala mukono n'omunyankole kati gojje wano munnange nkubye kamungudde eri bagoba olugoba bakusuulyana bupale bweru ate omukazi alina ssente waggulira ebintu tolina kyogenda nakyo byonna bisigaza ali wajjanga we wali era ogenda nga we wajja nze nkugamba twalina mukwano gwaffe nga yalina omukazi owa ssente naye we twamulabiranga ensi emukubye baakeeranga ne basiika enkoko nga tukeera naffe tulyeko omukazi mu kikomera yafuna mugaga naye ensi yamukuba n'atandika okubugumya baneiba bawulire byasiika n'ateekako amazzi ku ssigiri n'ateekako esseppiki n'ebuguma kali n'ayiwamu amazzi nesa kumbe bagamba akuba jjiiko kumbe omukazi yamugoba ddala kyalina nakyali aba kuba yali yagenda mu life ennungi abakazi embeera ya luxury embeera ennungi omukazi alina ssente yeetaaga muyiyiza omwezi gusooka njagala ggula ttaka njagala mmotoka mu mannya gange twagula mu mannya ge buli kimu gwe n'omuyiiyamu kati agenda okwekyanga okukugoba manyi omukwano wobanga obadde wakamufuna omukazi oba okuba luutu 10 bwe mugenda mukuula otandika kuba luutu 2 luutu omukazi alinga mmere emmere ekutama ogamba emmere ekutama ate n'omukazi waali atuuka n'akutama omusajja era ovanga ku bakazi bedda abaafumbanga emyaka 6 emyaka 7 Ambassador Fibe esibula abantu baganda bange mbasiibula mwenna mwebale abanjagadde n'abankubira ku busimu ne munneebaza mwebale kuno omukutu we mulijja okunjagaliranga byonna wendi neggwe baakubye omusajja oluyi ono Robert Evans mulimu bwa promota abajjanga nabo baagala nnyo obutaala Robert no yazeeyo mukyala agenda kuloga wizo wawulidde gundi we yagambye Kamiri mbwa afe we tuli tujja bikola byonna naye wizo omanye ebbanga Robert yeyo yaveeyo munyankole yaveeyo n'aleeta amaaloge n'ayagala obwakataala ayagala amawulire yabba era n'omunyankole munne noono omunyankole yamuteeka naye yaddayo akaaba kati ate wayagudde ku wizo
naye bakakubya oluya akasajja oli yakatuga butuzi bulago naye bakakubya oluya olumu olukutwala ku kitanda kale obeera mu mbeera mbi baganda bange mweraba bannayuganda sigadde ambassador wa Firebase Nateete Megatron Kooli beera ngo subscribe nga likinga ate obeere ngo sharinga ambassador wa Firebase tujja beeranga naye omwetaagira aba n'emboozi nnyingi nnyo jjukira nti aludde mu entertainment abayimbi abamanyi buli kimu kyayogerako abakimanyi stories endala nnyingi nnyo zikyajja olweggulaawo tugenda baleetera empapula z'amawulire ne Kwezi Robinson ate ne stories endala nnyingi nnyo zijja tuva ku mukutu gwa Megatron tuse bulungi mweraba